Ekikangabwa kino ekya Kalina egudde nekkatira ennyumba z'abapangisa 2, abantu 8 bafiirawo n'abalala 4 batwalibwa nga bali mu mbeera mbi. Kibaddewo nga zikunukkiriza okuwera ssaawa 2 ez'okumakya. Bino bibadde kibutika mu mirimu zooni mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo. Ekitali kya kitalo wabula ebitalo mu kitundu kyaffe. Ekizimbe kigudde, abantu waliwo ennyumba ebadde kiriraanye tekigwiridde. Amawulire agakakonfamingibwa waliwo abantu 7 abakakasiddwa nga bafu. Abatuuze banenyezza abagagga abaagala okuzimbira ku layisi ng'ate baagala ebintu ebirungi. Emitayimbwa gyegiviirako obuzibu. Olaba n'okugeza n'olwayo emisumaali gy'edda n'egy'olwaleero osobola okukuba emisumaali era nga tegirina kuyingira lubaawo. Yamaloka wa pulaani ate bafeeyo batwale okuvunaanyizibwa balambule ebizibu baddeko physical planning naye ono wayingirira abeddako okukola accountability y'ekizimbe kino kyentegeeza nti beddako okwewozaako. Kigambwa nti wansi w'ekizimbe basooka kusimawo kinnya kya kazambi ng'ennyumba kwebadde etudde. Poliisi yabazimya. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.